Weewaawo mbaniriza nnyo ku AfriFarmer affiliate farmer. Tukitwala mu maaso. Mweno video njagala twogere ku katimba ke bayita brooding cage. Okay? Oba enkoko mu Brooder, akatimba kange nkakola ntya. Nzijukira mu video emu nabagamba nti emmese zirya obukoko obuto. Kati olwokuba emmese zino zirya obukoko obuto, ngezaako okufunzafunza ekintu kino kireme kundya. Omulundi gwange ogwasooka nagenda okukizula ng'enkoko ziridde obukoko obuto nga 30. Nze ndowooza butwa bwa mmese bwakoze omulimu, kumbe nedda baaba. Emmese ziri mu kukola mulimu gwazo, nga mpulira ekivundu nnyonya mmese ngenda okuzuula nga bukoko buto. Nga nali ntadde mu room, just room ya bulijjo. So gwe oba olina enkoko ezisukka mu 3, kano kakeegi sikako. Newe oba olina enkoko wansi w'ebisatu ku 2, kano kakeegi kako. Kakuyamba wano obumese bugendo enkoko zigenda tuuka okwerera nako ng'olwedde enkulu. So kakeegi kano kembalaga kalina fuuti 7 mu buwanvuyirivu ne fuuti 2 mu bugazi. So fuuti 7 nzigabanyamu, osobola okukola ne fuuti 8, nzigabanyamu emirundi 2, buli side fuuti 3.5. Kati olw'okuba neetaaga obuyonjo buno okubukuuma, y'ensonga lwaki nsooka nenkwata obukoko buno nembuteeka ku side emu. Wentuuka olw'eggulu oba nga ntuusa okukyusa nembuteeka ku side endala. Wentuuka okukyusa bwentyo buli lunaku nga wenjoza akatimba kano ke ziba zituddeko. Akatimba kano nakakusa katimba kanyama kubeera kati enkoko zijja tuuka nga zeetaaga okulya ng'ate ekipimo nina okulekamu ekyolunaku. Jjukira nti nze njogera ku ba small scale farmers, abantu abo abalundira ewafunda ng'ogenda n'okola n'okomawo ng'ogugo gwakuwa nkoko byakunywa na mmere. So njagala obanjulira bannaffe abasundusa exchange. Sundusa exchange bano bebateekamu ensimbi. Gwe woweza sente okuva e Dubai, Canada, Australia, okay, America, zituuka direct ku mobile money y'omuntu wane mu Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia, Eritrea. Sente zino ziweereza, jjukira waliyo enkola zino osimanya omuntu talina national ID ate omuntu talina passport, oluusi ne forex bureau ziri mu town, omuntu yeetaaga okulinnya emmotoka nedda, zituuka direct ku mobile money y'omuntu ya MTN, Airtel, M-Pesa. So mweyo ne bannaffe abasundusa exchange bano be batuusaako obunyomero buno oba okulunda enkoko ne programu ez'enjawulo ku channel eno, podcast kweziri. So mugende maaso n'okusubscribinga awamu n'okubeera naffe. So Sundusa exchange osobola okukozesa application yaffe gye bayita Paysi, oba n'ogenda n'olambula amatabi gaffe ag'enjawulo. Gwe Kadama ali eyo oba omuntu yenna nkuba kyeyo ng'oli eyo, osobola okugenda ku matabi gaffe aga Sundusa exchange mu bibuga eby'enjawulo n'ogamba njagala kuweereza sente ne zituuka, oba n'odownloading application yaffe ya Paysi n'oweereza sente ne zituuka direct ku mobile money y'omuntu. So mweyo ne bannaffe aba Sundusa exchange. Akatimba kano nino nakakola mu ngeri ng'enkoko zirina ofulumya omutwe ziriire wabweru. Woba obadde weetegereza obutimba buno bwenakulaza obw'amasa oba okitegeera, ziba zirina okuliira wabweru oba wansi n'amazzi ngateekeko waggulu. Kakati akatimba kano kangasa ki? Ekisooka kanemesa okuziyiza emmese. Wano wansi nteekako ke bayita chicken mesh. Buno obukoko buleme fuluma, ne mala nenzingisako bulangiti oba akakutiya. Ekintu kyonna ekisobola okukuuma ebbugumu. Okay? Kati waliwo buno obukutiya gye bayita obukutiya obuganda obwo obulwanisa omuliro oba bulangiti waliwo buno bulangiti obutono bwebagamba obwaba abanyonyi b'obuddamu bakatunda $2.3. Kintu okigula lumu n'okikozesa olubeerera. So mu Brooder yange nteekamu ettaala emu nenteekamu ne balubu watts 10. Woba tosobodde ebyo teekamu ettaala eza bulijjo ez'amafuta 2, ziba zimala mu ka section akamu ne ka section wozikyusa n'okyusa mu ka section akalala. Ettaala z'amafuta ezi 2. Wenkozesa balubu y'amasannyalaze buli ssaawa 24 mba ndya watts 3. Wenkozesa ettaala z'amafuta 2 buli ssaawa 24 nkozesa amafuta ga 2.5 ye half ya liita. Kati gwe kikubaganyemu ompe ekibalo kiba kitegeeza wali mu nnaku 3 oyinza n'okukozesa $2.2, kitegeeza wiiki gye $5.
kati wemba nzingiza bulungi ettaala lino limpa constant heat singa mba ntaddemu essigiri oba nenteekamu ensuwa kiba kitegeeza ebbugumu olineeyongera obunyonyi buba tebulina gye buddukira jjukira ka space kaffe katono kati nkozesa ettaala gye mmanyi nti akalyolyongo kajja kumpa heat ebbugumu nga lyerimu ekiro n'emisana era naawe ojjawe akiwakana ojja gezaako okukwatako kuli ojja wulira ebbugumu nga lifuluma nenteekamu amazzi gange n'obutiba kati okugema kyanguyira omusawo oba nze kennyini okukwata akakoko okajja mu sayidi emu okateeka sayidi endala bwentyo nga bwengema okusinga okugoba obukoko wano kiba kyanguwa wemba ntuuse kati nga obutimba sibwetaaga nfungula bufungule kuba nabusiba kati nze nabusibisa water level osumulula water level yo n'ofungula bwoti enkoko ne ziyisangamu omumwa ne zirya mu lugogo lw'amazzi ate era n'oteekamu n'obukopo buno bwenzize nga mbalaga oba bwembalaga oba tonalaba vidiyo ya bukopo genda oginyonye vidiyo ekwata ku by'amazzi oba tonalaba vidiyo y'ekiyumba genda oginyonye oba tonalaba vidiyo y'amasa genda onyonye vidiyo egamba nti waliwo vidiyo egamba olunaku lwange mu nkoko ne wabeerawo ne vidiyo egamba ekiyumba kyange n'enteekateeka yaakyo so olina okufuba okulaba nti n'empewo eyingira kitono oba okitegeera wano waggulu waba wafulumya wansi kati wansi eno ku ntobo akatimba ak'ennyama sikateekako katimba kano ak'enkoko kuba kalimbwe wajja okuyita ntuuzawo obutuuza kakutiya nenteekako obukuta paka we butuuka nga butuuse okutambulira kantu ako mu wiikisi 3 buba butuuse oba webuweereza omwezi buba butuuse naye oluusi n'okugema kuba kukoze eki kuweddeyo awo nga musitula nga mbuteeka muki mu masa oba okitegeera kati ke katimba kano k'oli mu kulaba oba k'olabyeko gwe mugaso gwako kayamba mu kukuuma kalina emigaso mingi nnyo oba okitegeera so gwe woba osobodde kafune kajja kuyamba ate n'obutatambulatambula naye woba olina enkoko nnyingi kiba kitegeeza weetaaga ruumu eri n'ogibika yonna ne waliwo ennaku zino basala ebibaati nga enkoko zitambulira wansi tezisobola kubuuka kugwa muli ettaala zino njatuuka akaseera nziggyemu oba okitegeera kuba enkoko weeko mu kkulu eba eyagala kukoona kalyolyongo kali so tulunde ffenna mweyongere okusubscribinga muyite n'abalala kuno ngenda teekako vidiyo za Croiler kuba ndi muzirecordinga Croiler okuva wetandika paka munaye mu bbanga liri weewereza emyezi ena ku mukaaga ng'etuuse okutundibwa kale nno eyo ye vidiyo eyo tusisinkane mu vidiyo yaffe eddako ngenda kwogera ku kye bayita biosecurity